Jola Simon Bebe kuli yafulumya list. Bwe yafulumya list yafulumya nanerabira. Nakwerabira. Yeah man. Yeah. Yanerabiramu awo katona awo. Wali happy nacho? Asasanyukiramu ddala n'akamu n'akeddagala kubanga tosobola kwerabira Tomdee. Alina 2 songs 2 hits. Mambo side zonna as long as someone ali mu limelight. Ndine Tomdee omugayigayo ne yajja mpola nga kanso bwakwasaganya ensonga z'ebintu bye. At the end of the day today is the one of the artists kati aba trending. Simanyi art gye yayitira ne agatutangazamu olugendo lwe until today okusanga nti atuse ku kino kyatuseeko. Tomdee tukwaniriza. Yamani abalaba mbuli fine nyoroni mwana. Tomanyi. Soka otuzeyo kemabega otandika ne kanso kyamulina oba kanso wamusuula kati. Kanso yaleta Tom. Kibasegeza kanso aba yaleta Tom. Olina okwebereramu. Tosobola suula oli alesoni. Segero you know manya jenvudde kibasegeza ate kanso afevaringa nnyo n'omuto sebo kibasegeza kijja bera Tom nga nzanya ne sebo kanso yazanya nani ne sebo. This was your dream kuva mu butobwo oba gwajjanga muyaga n'olaba nti oyambuse mu line ya kanso noga kankozese disadvantage? Nze ne kusomera yo nali sejjaka nganyagala nnyo okubeera owakabi nga nvimba nnyo kitegeera kati kiba kisegeeza buli wakabi kyakola mba nyina okigezaako kitegeera so when joininga TikTok nfuna numbers whereby numbers buli muntu zakola ki zanoonya oluusi okuyisaawo ki ekikye so at one time ntuuka ekiseera nenkola ki nengerako mu studio nga mperekeddeko ki omuntu ye kanso omumanyi ti ye kanso abaddewo bikyani ku TikTok kali kanso awerekera kaani abayimbi wa ku mu studio oshegera agenda olane nga omanyi lwoni osolo bango yagala ekyo naye ng'otya ng'otya mic ya ng'otya mic ng'ogane mwana bagenda yogera batya banagaba batya naye n'ogezaako ekisooka oshegera wekijja kati jjukira gyokola okukola ekintu like gyokoma okukola ekintu oyongera okukola ki ogana singa mbadde nkyusizaamu wano okubigambo kyemanyi kandikoze ki kandikoze era tubayo n'obuyimba bwe tusooka nabwo bw'okolaakola awo ng'ogezaako kitegeera so nenzija bwe ntyo naye nga nali mperekeddeko buki buwerekezi nojja bwotyo kuba ne 222 yonna tubadde tukumanyi nga kanso mu bbanga kyeryo era n'ennyimba mmeka kuba ennaku zino ofuuse problem last time nakulaba mu nkuuka watuuka ku stage ekyalema omuyimba omugwe sagera kumenya ate nga legend. Myezi 2 kati myezi 2 gye nyimbidde myezi 2 ne hit 2 si 2 zokka ezimu tezinnakutuukako myezi 2 ne hit meka kati engeri nze gye sizitambuza zituukako zibatuukeko nga zibatuukako nammwe temwagadde kati zijja mpola mpola endala naye nga sofa nyine ennyimba 4 ezikuba nno eziri serious tetwasoma omumanyi wantame yo anthem National anthem. Ashegedde anthem. Then waliwo ne God First luyimba lwa ddiini shegero manyi Katonda akolerayo obuntu nawe n'omulowoozaako n'ogaana yo manyi Katonda ono ankoledde so kayimba ka Yesu naye ngera kali mu style zaffe. Yeah man. So tugere ku kanso. A kanso is a big kintu kinene nnyo mu ggwanga. Abalooya that line. Yeah man. Basazi ba misango wasoma. Yeah, nasomako naye sasoma bwa kanso buno bwa kanso bwa TikTok naye era emisango ngisala engeri gye ngisalamu kale ero giraba ebiseera ebisinga bino simanya ttaka sima bayombera ttaka omukulu wuuyo gundi abikwasaganya omuwandiisi wange ssebo just oluusi nti olumu bitabukane tutabukamu naye nga kanso TikTok nga bayombye ebyo webityo nze bikwasaganya kasita side esinga akasente gye tugenda nayo shegera ngeri emu oba endala side esinze ki esinga akasente onyigire eno kanso nze wemba nzijidde nga mpagira Roni kiba kitegeeza mba ngenda kukola ki mba nkyuka ate kuba kati Roni woba toyinaamu ng'ate oli ayinamu then kati nga tugirabe era nkugambira ne Roni lwaki tova ku musajja n'ova ku ttaka ly'omusajja Bebe kuli yafulumya list bwe yafulumya list yafulumya naneerabira nakwerabira yaneerabiramu awo katona awo wali happy nacho asasanyukiramu ddala n'akamu n'akeddagala kubanga tosobola kwerabira Tomdee alina 2 songs 2 hits kubanga ziri zinza oba tezinnakuba bulungi naye nga omusajja nga yakatandika oyimba myezi 2 nakuba ennyimba 2 kabuna mawanga mu line eyo ne ali skinny n'amwatakinga si malala bavubuka bato nga ate bakajja alien okwatakinga ni
Bebe kulu namugata alina kyamugamba ku myaka gye what and what oba tovodde tekwetaaga respect omuyimbe yakajja n'abaddewo. Respect yes kisinziira kubanga kati ye alien skin kati kinyanga kuwonaabanga nzize nange nzize nga nze tonkuteeko tonyambyeko nga newe nandi kusabye collaboration tosobola jimpa newe nandize ewuwo osobola okunvimba naye olw'okuba nzize mu format yange nga nze wenzizeemu nonsobola okuntegeera nti nange gye ndi muki mu nsi tomanyi background kiki empiseemu kutuuka awo haso gye empiseemu tomanyi nkikoze ntya mpandiika ddi ennyimba kiba kitegeeza ebiseera ebimu abamu bagenda ne bakisussaamu kale yes okusinziira kubanga buli muntu alina lifestyle ye okitegeera tomanyi enkola yagitandika ddi tomanyi yatandikawo ddi okitegeera gwe tomanyi oyinza obba kyekimubeezawo aba takalidde kimanyi wali abantu nga watanywa mwenge asobola okkankana paka omusawo wagamba nti musoke mumuweeyo kasiipu kitegeera kati asobola obba nga ali addicted. Alien Skin tomuadvisinga nga bwe kyandyetaaze nga bwe mutrendinga ababiri kati nze soba muadvisinga lwansonga sirina lukusa olwo Bebe kulu walemereddwa okuadvisinga Ali Skin kati ate nze ajja kunkuba bikonde kuba yo okitegeera nze aba ajja kunkuba bikonde naye nze buli muntu alina enneeyisa gyekola ki gyeyisaamu okusinziira ye waayagala okukola ki okwetwalamu yamani.